wamma muto wange Mirundi Junior kankugambe kabampane tagenda kuyamba buli gola bakuba engalo okubigambo biweyogedde ng'agamba okoze bulungi oye mulabewo number 1 Junior Mirundi nga muganda wange mkwano gwange nkugamba bino ebigambo genda mpola bw'abanga abazadde babasigadde ku nsi bayimuse ne bagenda Mmengo ne basaba okusonyibwa gwe n'obirabanga ebitaliimu makulu tofuna kikolimo wadde taata we yalayira n'agamba nti tewabanga omuntu alinnye Mmengo wadde alira mayiga wadde waloboogo ebyo sigu mulimu ogwo muganda wange muto wange Junior Mirundi ogwo si mulimu ogwo okulwana entalo za kitaawo ate ekibi nti mutaata we yava ku nsi bw'abanga omukulu wa Kasolo oba omukulu w'ekika kyo yayimuse n'agenda Mmengo ne yeetonda Katonda ayanguyirize Mirundi emirimu gye mu ggulu ekyo kigambo kikulu nnyo nze nkuwabula manya abamugenda kwogera kya Mukama anoonya kambaka mu Buganda ne bwe mbasizzeeyo kankubuulira ekituufu nze nakolako ensobi era nze sinafuna mukisa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Munsi omuntu atayagala kitaawo atayagala nnyoko aba takwagala. Era olunaku olwaleero nzikiriziganya ne Tamale Mirundi Junior nva ku YouTube ya Sakozi Farouk Gospel Life ebintu byonna byayogedde ndi mabega we tewali nsonga lwaki azunga mbwagende yeetondere mbusimanya ono taata wange yamusobya ate ye musika nze nzikiriza nange ye musika teweetonda oba olidde mu kitaawo olukwe nze nange atayagala kitange omusuubira okufa bw'aliba nsoose mbuze nzije nkolagane naawe nedda abo ab'eŋŋanda olumu balina bye banoonya ab'eŋŋanda olumu baba tebatwagala natwagala okitegeera omuntu atayagala kitaawo atayagala nnyoko aba takwagala kyekimu ng'omuntu atayagala mwana wo aba takwagala. Tamale Mirundi Junior kyekyo tovaawo awo. Tamale Mirundi bwe yafa twamanya teri muntu ndooza ataamanya kyokka tetwanyega kantu ate tumanyi bulungi bwe tutandikira olw'ebigambo munnaffe oyo byeyogeranga naddala bye yatwogerangako nga simanyi na kumanya nti oba bwe tuweereza obubaka bunaayanirizibwa kale natusalawo tusirike busirisi kubanga omuntu bw'afa olina kugumya abantu be mu bigambo ebirungi bw'obanga okaluubiriddwa okubyogerera osirika busirisi ng'ate saagala kujjayo bino ebibadde biyitiŋŋana ne tusirika naye manyi bulungi omuntu ne waba afaanana atya abalala ne baba bamulaba batya abantu be tebalemwa kufuna kyekango na kulumwa ng'afudde kale mbasaasira olw'okufiirwa Joseph Tamale Mirundi twamuwa mwaganya wano ku CBS ng'era ayogera ne Honorable Betty Nambooze balina programu yajjanga ndoza kiro nedda sikkiriza obagaana waliwo programu yajjanga ekiro era ng'omukulu ono bw'ayogedde nze ndowooza nti Tamale Mirundi okumumanya okw'amaanyi kwatandikira ku CBS weewaawo yaliko mu mawulire oba ne mumuno yakola yakatono n'akola olupapula lwa lipoota naye okufuna ettutumu n'erinnya okuvaayo lwa programu zino ku CBS kale yajjanga ku leediyo ekiro n'ayogera n'ensonga z'obwakabaka endala nnyingi ate ekyamazima yali amanya ebintu bingi kaakati ndowooza aba gavumenti okumuwa omulimu baamulabira ku CBS era ebyembi bwe yafuuka omwogezi wa pulezidenti n'atutabukira n'atwogerera ebintu bingi nze sifa nnyo ku muntu awakanya enteekateeka ze tuba twanjudde kuba buli omu ebintu abiraba bubwe naye ekizibu ye muntu akonjera ye muntu alengeza waliwo olwo yayogera ku mwannyinaze Tereza Nanziri Amini yamutta mu 76 mu bukambwe obuyitirivu n'amwogerako ebintu ebibi bingi ebiruma ku mutima
ate nga bikyamu oba n'ayogera ku Mumbejja n'Abagereka ebintu Ssaabasajja Kabaka n'amuvuma olwo yavuma Ssaabasajja Kabaka ng'ate ava kujjanjabwa olwo nawulira ng'ameze n'olutiko Tamale mirundi muto oyo yatukaluubirira nnyo naye twasalawo obutamwanukula naye mbeebaza okusookera ddala ssebo gwe omukulu w'enju kulaba nti ovuddeyo omuntu bw'aba omuntu mulamu bw'asobya yeetonda si mmwe mwasobya mwenna ab'enju Lufaaya si mmwe mwali mwogera ebigambo ebyo ebibadde ebikaawa nedda naye wa mu nju yammwe bwe nafuna ebbaluwa yo Ssaabasajja Kabaka ne mmutegeeza nti mujja toba mwagala kujja Ssaabasajja yaŋŋamba bw'ati basisinkane owulirize kye bagamba n'agamba n'okugamba nti okwetonda kikolwa kya buntu bulamu Ssaabasajja Kabaka bw'atyo bwe yaŋŋamba ku lw'Obwakabaka bwa Buganda ne ku lwange okwetonda kwammwe nkukkiriza era mbabuulidde Ssaabasajja Kabaka bwe yaŋŋambye n'olwekyo Ssaabasajja Kabaka okwetonda kwammwe akukkiriza era nsaba Katonda bw'aba Tamale emirundi abadde akyamubanja olw'ensonga ez'enjawulo omuli n'okulengeza Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda musaba Katonda amusonyiwe amuwe ekiwumulo eky'emirembe Ssaabasajja Kabaka wangaala famire ya mirundi yesterday negenda ekola apology ewa Katikkiro ogirabye agirabe yagenze nga beetonda kulwa muzeeyi waabwe yali muzeeyi waabwe yakola bubi nnyo nga ffe abasajja abagala tuvumirira omusajja yenna gy'ali okukolokota Obuganda okukolokota Obuganda kansubire Mukama ajja tulina omusango okusalira musango ngo Mukama yakuwummuza ne kansubire Mukama agenda kusonyiwa ebyakusobako n'abaana bakoze omulimu omulungi okusigaza erinnya ettuufu naye bw'ate mu baana nti mu baana mulimu atakkiriza nakyo but nze mbuuza does that boy's opinion matter or cease to matter because tebagenze naye ekitegeeza naye bamulabanga outcast mu family his opinion doesn't matter in the family okitegedde tuba tebagenze naye nde out there tukitegedde kati ng'ovudde ne kwekyo lasita omwana oyo yali esonyiye entalo za taata we namulabye ali mu kuwoza Mutamale emirundi tafanga ojja kgenda naye otegendereze muto atandise owakula ojja kgenda naye Buganda gy'oggulako entalo ogimanyi nga nnene okimanyi Kingdom namba erina abajagala n'abajagaliza ebirungi gujagala okuggulako entalo bajja kutulisa olaba batulisa Baganda bakulu baabika batulisa owendi batulisa bakulu baabika lasita kati gongo lutandika kulumba Kingdom namba to va mu bintu bya taata we yali akola Tamale emirundi bajja kutulisa nkulaba bagatandika kufuuka ye tolifuuka ye ngabo n'abano ba Frank Antambi ne bagane bali mu kirwanisa bamulabidde abaswaza bakirwanisa bano ba Frank Antambi ne banne bagala fuuka ichuli mwe bafana nusu afuuka tole okumwaso afuuka ichuli mwana amwesi waza siri waza bafuuka ichuli ba Antambi bagala kufuuka ichuli Frank Antambi ni karaktangaze nga karaktezo zao kanira ddala Frank Antambi bagala bera ichuli mbumbu ali mfo mudinyo simai batana mulaba uli afumba ennyama fumba nyama ki yafu yali afumba ya mtu gwa ngamia bakole babinyanyanyanya balabanga ba comedy balabanga bina ati wa comedy just ba comedian tibaina mulamwa nawe bafunyo nawe kasi ya mwerere gurugura bavamwe ekya magezi baso kwa analyzinga issue ne kawansi badda mu comedy badda mu comedy abantu bali serious sinzi kwa abantu takuli muntu gwe kwa serious okitegera muganda wange so Tamale emirundi Junior beera careful tolwana ntalo za taata
Tata bamuleka buli swali musajja mukaddi naye ate olwedde taata yakugamba nti bamuwa akatwao okutegera penge ngolwedde bo bakimanyi nti ajja kufa nga ate juga bali bagenda kwoca ne maama wa taata kati mukama wange byonna bali bagenda okukola ebintu ebyo Tamale Mirundi Junior abaza nti no nti baapowa okategeera so guli mu ngatto za taata musime taata tafanga musima gwe Tamale Mirundi senior wedde ojja kukakasa ekyaddusa wisdom kaye Uganda nadukire Canada ogamba kolo walimanya lwaki enkoko tefuka ate ng'enywa amazzi walimanya lwaki enkoko tefuka nga ate enywa amazzi waloja abeko nga yeyasimula kolo jajjiraba jakula nkoko yeyasimula ekuba omwasi DP Block oye DP Block oye omukulembeze waabwe yani Mafaya Simpuuga ndi Mapuuga nze munnyumira abakulu baali mu kimotoka kyabwe ekya DP Block naye nga tekirina lugendo nebaga ekimotoka kino kitukeereya tuveemu tutambule nga munnange bavaamu batambula kati mu kutambula bayita shortcut bagenda bayita shortcut babula bagwa ku main nga main tebamanyi eragawa tebamanyi obeeza eno ziragawa oba ezigenda eri ziragawa bayimiriza buyimiriza nga munnange tebabuukira NUP bagenda olabe batwala mu State House ne bagamba ffe tugenda Moroto ate mu State House ffe tetugenda mu State House tugenda Moroto bagezaako okulwana ffe temututwala eyo temututwala mu State House ffe tugenda Moroto ab'ebitiiyo bakiseka nga tebabibaka bakondakita nga tusooka tutiiya sijjayo kasasiro mugende nga baddayo mu kimotoka kyabwe kitalina lugendo mwalinnye emmotoka gye mutamanyi gyeraga ffe twagala Ntebe yaffe twagala ggwanga lyaffe kutereera ate mmwe mugenda mu birala mugenda mu bivvulu kuyisa bivvulu osegedde Museveni takyayina kyagamba bannayuganda kati olw'okuba takyayina kyagamba bannayuganda asindika abantu nga mmwe mugende mu buzebuze mulimberimbe muzanye katemba awo mwefuule nti mumulwanyisa kumbe muli mu katemba mwereere Situlago yavudde ku nnyanjula kati katandise olaba twejjako abasajja abo olaba munnayuganda abuuka abasajja abo wallahi kati olugendo weeruli tulaba gye tugenda wallahi abakulu baali mu NUP nga balaba NUP batwala mu lugendo lulala ate bo balanga walala ne bagamba bannange tufudde omusajja ate yabatuma kuva mu State House kugenda kulwanisa kuwa abantu direction ebatwala Moroto ebajje mu State House ate bagenda okutuula mu mmotoka ng'enetero batuusa mu State House ne bagamba omusajja agenda tukuba miggo mutujire mwawo emisinde gye baddusa oludduka bakambwe naye bafutusojja bammwe temubaleka nagenza olaba nga Abedi bwanika mulinga abamulese kiki futusojja omukulu Saabafuutu nze munnyumira mbabuulira tugenda kuwangula olutalo luno kubanga buli kaseera tukola ki tugaziya ku ki munnabyabufuzi yennajja afuta Kyagulanyi n'akulaga nti ye talina Kyagulanyi mbuzi naye azze kulwanyisa Museveni bonna katemba woba omanyi nti oyagala Museveni agende osobola okulaba n'ogaa ndi abantu be bamulwanyisiza balina we bamutuuseeko katwegatteko bwegasi tulwane osegedde twabasanga tebalina lugendo ne baagala bafunawo obushortcut nga bagenda walala babatuma mu lugendo lulala ne bakwata lugendo lulala owange abatezi b'amapipa ntegeeza agabaka enseenene olwaleero bakuŋŋaanidde erubagaawo ngwera bateeseganye balabe ani gwe banaasobola okukulembeza oba ani agenda obbakulembera mu 2026 abatezi b'amapipa nno ntegeeza aba DP Block nga bakulibwa omukulu Lubega Mukaaku atawangulangako yadde n'oba LC chairperson
myaka gyamaze mu byobufuzi abo bwepo ne munne mabike otunula n'osoberwa ekisinza okunyumira mu byonna kwe kugamba nti bateeseganya balabe ku butale bakomezza oba we bakomya okuwagira kwabwe eri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine n'ekibiina ng'ekya NUP. Mulire neebuuza ne ngamba nga ddi lwe mwali muwagiddeko His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert genuinely ddi ate olaba mukulonda kwa 2016 mwalekawo Dr. Kizza Besigye ne mugenda n'amaama Mbabazi mwalekawo Dr. Kizza Besigye aludde ku opposition ne mubuukira amaama Mbabazi olw'okuba mulaba yaliko ejjamba olw'okuba mulaba yaliko akasente baabwe abantu mubagamba amazima nti NUP oba Bobi Wine mwamuli emabega olw'okuba mwalina ebigendererwa ebyammwe eby'obuntu nga mmwe bannabyabufuzi abaagala okukuuma bizinensi yaabwe mu byobufuzi nti mwekwata obufo era nga mumanyi Bobi Wine agenda kubawa ebifo ng'ekisinga obukulu ye kaadi kasita yagiba mma mukaaku n'atandikirawo olutalo eri Kyagulanyi ne NUP. So omuntu gwojja obeere naye mutambule wamu naye ng'olina ky'osuubira ye okukuwa in return era waatakikuwa n'omukyukira n'otandika omukasukira ebisongovu oyo oba tomuwagirangako era oba tomwagala. Kitegeeza wamuliko olw'okuba ebiseera ebyo ye yaliko amaanyi agasobola okukusigaza mu kifo ekyo wooli n'okusigaza influence mu byobufuzi. Okitegeera kati awo tewali genuine support muba political maguires, political failures. Bino si bipya mmwe twabamanyiira. Buli kulonda bwe kutuuka mwetegeka bulungi nnyo ne mwetega. Mwetega bwetezi. Naye olwaleero simanya ani agenda bategulula kubanga luno nsi neebakooye. Ate His Excellency Kyagulanyi ne NUP balabisizza nnyo ebambudde. Kati ku luno mugenda kwetega. Ate temwandyeteze. Mwandikutte Bukwasi Abedi Bwanika n'empuuga ng'abakulembeze bammwe ne mubadde emabega. Period. Mugendewa Lukwago ne Dr. Besigye. Mugendewa Muliyati ne Nandala Mafari. Mugendewa ewa Mugisha Muntu. Pozi muna agendewa Kenero Chamsgemani. Femoto seze kwa daye. Buli lucha mwongera kweyambula basajja mmwe bana ate ensi yababuuse. Ensi yababuukidde ddala. I think everyone needs a friend like King Issa has character. Naye abasinga tulina emikwano gyambwa. Osobola okukola ye kyalowooza nti kikyamu. Naye n'atajja kugamba oba n'atakunyega. Awo bisangeyo ku WhatsApp ng'ali yakugeya. Wano human being wakuconfusingira. Omuntu osobola okuba nekyaliiwo. Naye kola ebyobusiru ng'omutunuulira butunuulizi. Ebyobusiru byakedde ku makya n'akola ne bikeera ku makya nga bimukubiza so. The same people will come nga banenya gwe nti naye mwana oli wambwa. Musajja mubadde mutambula naye mubeera naye tumanyi boyiwo. Bulijja akola bw'ati nga tosobola namugambako oli boyiwo wa kika kiggwe. Kati essaawa eno King Issa stood out from the rest. Nasalawo agambe ku boyiwe nti mwana oli musajja wambwa. Toyagaliza akomye ebyo ebyekisiru byo. Kati emiziina gijja gimubuukira. Ate gimubuukira, they are not discussing the real issue. Wabula bawoza ate ono yakubeererawo bwati. Gwali akugaye nti omuntu bw'abanga ya featuringako mu mulamu bwo obanga ayina ettaffaali ku success yo nti bw'akola ebyekisiru tolina kumugambako. Mukomye ebyo ebyekisiru byammwe. Mmwe ababeera awo nga bannammwe bakyali bammwe bakola ebyekisiru nga temubagambako. Mmwe musingira ddala obutaagaliza Kamiiri. Essaawa eno omuntu atasinga okwagaliza Kamiiri ye King Issa asobola okkeera namuga nti man you need to style up. Ebyo byokola bya kisiru. Mutunuulire omusajja oyo Kamiiri waali waalina okubeera. Do you think he's living a happy life right now?
his past is haunting him byabadde nga jakola ebyo byekisirusiru essaawa eno bimuhauntinga. He's living a miserable life. You can see him. Lwaki nti abadde ng'ebbanga lyonna akola ebyekisiru nga mumutunuulira butunuulizi temumunyaga. Essaawa eno byazze nga akola ebyekisiru bye bimbonyabonya. Essaawa eno aliko ebikolimo by'abantu bazze ng'anyiiza, bazze ng'akola ebyekiyaaye, baakubye, baakoze eki nga mumutunuulira butunuulizi ate nga munenya bali baakozeeko effujjo. Gwe nawe oyo omumanyi ne mutandika okumuyisizaawo zino zilayini. Simanyi oyo twamusonyiwa byeyasooka okukola n'ebiriddako maaso twabimusonyiwa ebyo ebyekisiru. Kati wali naawulira nga afiringa big nayongerera ddala okukola ebyekisiru. Kati essaawa eno bimuleebuukanya. Kyaliwo avuddeyo amugambako mumubuukira. Do you think that man is happy? Kamiri n'atuuka okwambala esirivulesi ey'ebituli. Goloza ki ekyo? Kyogamba yo omusajja oyo tayagala kubeerako nga banne bazayiri banabo mu ndongo. Do you think he's enjoying his success? No. Naye ayagala okeerako ku makya ng'olunaku lukulu ali awo ne famire ye yeeyagala. Naye ebyo byonna lwaki tabirina essaawa eno ate nga banne bazaagulu banabo mu ndongo? Obalaba nti at least they are enjoying their success. Naye ye yolaaya struggling. Mumuwagidde akuba omuziki adda wano. Naye era ssente tazifunamu. Lwaki? Bikolimo by'abantu. Boy wali mumugambako ate mumubuukira. And is not the first person. Ne Ready and Wizo bamukubamu n'akayimba. Mukamanyi. Tuli baludda lumu, fembi tuli muntu omu gw'omukulu. Toba kiri mululu. Tuli bamusaayi gumu n'ebigere byenkanankane ngatto gy'ovaamu gyenziramu. Talking about the same person. Talking about the same issue. Oyina omutima omubi nga buli omu kyayogera. Oyo omusajja byazaakola n'effujjoli byebimunyaabonye essaawa zino. Ebikolimo bikuhambulinga. Beno bafulatalaazi bakanya kuwaaniriza kusuutiriza. Oyagalanga nnyo omuntu akukulitisayizinga dhani omuntu akuwaanawaana. Kuba akukulitisayizinga akuleetera okwetereeza. Era nze njagala nnyo omuntu ankulitisayizinga dhani omuntu ampaanawaana. Oyo abajja kuntomeza po. Naye ankulitisayizinga amanya agambye eki. Bwendanga kyakulitisayizinga kirimu omulamwa ng'ekyo ntereeza. Era sinza munyiigira. Ngamba ono antadde mu layini. So leka King Saha agambe ku kyaliwe. Mwaba mwasamira yasamira. Bulaza mujja gwa mu ggaali. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.